mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Eddoboozi ly'owulira nze mukwano go John the Preacher. Nkwanirizaako ku mikutu gyaffe gyonna buli muntu gy'osinziira okutuwuliriza era n'okutulaba. Olunaku lwa leero njagala twogere ku byawandiikibwa bibiri nga bya nsonga ddala eri abaana ba Katonda. Programu eno bagiyita Church Before Church. Eno yo tugikola nga yaffe abakkiriza erinnya lya Mukama, nga y'abaana ba Katonda, y'abalokole, yakubaako ebintu bye tutunuulira ng'abaana ba Katonda twejjukanye kiki Katonda kyatwagaza okukola. Ekyawandiikibwa ekisooka kye tugenda okutunuulira kiri mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essula 2 olunyiriri lwa 3 n'olwokuna. Kigamba nti ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Bassebo ne bannyabo, ebintu byonna birungi, wa ebirungi bingi mu nsi, naye ekirungi ekisinga byonna Bayibuli egambye nti kwe kulokoka. Ekyo kye kirungi era nga kikkirizibwa. Waliwo ebirungi bingi naye nga tebikkirizibwa. Ng'olaba kirungi naye nga ne mu mateeka g'eggwanga Uganda tekikkirizibwa, nga ne mu maaso ga Katonda tekikkirizibwa, nga ne mu bazadde tekikkirizibwa. Kakuwa ekyokulabirako, buli mulenzi yenna na buli muwala abali mu masomero bandyagadde buli omu abeere ne boyfriend, bandyagadde buli omu abeere ne girlfriend. Kirungi gye bali naye tekikkirizibwa. Abazadde tebabakkiriza kukikola, abasomesa tebabakkiriza kikola, era y'ensonga lwaki buli lw'oba okikola okukuta kubanga si kituufu. Kirungi gy'oli naye tekikkirizibwa. Kati waliwo ekikkirizibwa naye nga sina mu maaso g'abantu, mu maaso ga Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Newuliriza, akatundu akaddako ke njagala tusimbeko essira kagamba nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Ekyawandiikibwa ekyo kiwulidde? Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Ani ayagala abantu okulokoka? Katonda. Ani ayagala abantu okutuuka mu kutegeera amazima? Katonda. Eyo gye bayita Bayibuli. Yokaana essula y'e14 olunyiriri olw'omukaaga, Yesu agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Wuliriza ensengeka ennungi. Nze kkubo n'amazima n'obulamu. Kitegeeza ki? Bw'ojja eri Yesu Kristo oba oyingidde mu kkubo, naye wakati w'ekkubo n'obulamu waliwo kye bayita mazima. Waliwo akasengejja bakayita mazima, nti buli muntu anaatuuka mu bulamu weewaawo oyingidde mu kkubo oyatudde obulokozi, naye buli anaayingira mu bulamu oteekeddwa okuyita mu kasengejja kano ke bayita mazima. Awo ewali omutawaana omunene, awo weewali ki? Okulokokera ddala, okulokoka okwannama ddala. Abantu bangi basobola okweyita abalokole, ne mu madiini tubawuliddeyo ng'omubuulira enjiri n'akugamba nange nalokokera mu ddiini ya maama, nange nalokokera mu ddiini ya taata. Naye bassebo ne bannyabo, akasengejja akanene bakayita mazima. Eri tulabye Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeera amazima. Wano ne tulaba Yesu amannya ge agamba nze kkubo, mazima, bulamu. Bw'obanga oyingidde mu kkubo toteekeddwa kwebalaabala kye bayita mazima bw'oba onoofuna obulamu. Obulamu okubufuna oteekwa kusooka kuyita mu mazima. Era Yesu n'asomesa mu kitabo kya Yokaana essula 8 olunyiriri ndowooza lwa 32 n'agamba nti bwe mulitegeera amazima, bwe mulimanya amazima, n'amazima galibafuula baddembe. Kakati olwaleero njagala kwogera n'abaana ba Katonda balokosa abangi
Mukama yebazibwe nti ennaku zino Katonda atuwadde omukisa abantu balokoka. Balokokera ku social media kuno, balokokera ku ma radio, balokokera ku ma TV, enjiri eri buli wantu. Ekyo twebaza Katonda olw'ekyo. Naye njagala bassebo ne bannyabo okubagamba nti tuteekeddwa okulwana okulaba nga tutegeera kibayita amazima g'ekigambo kya Katonda. Amazima tegava walala, amazima gali muno mu Bayibuli. Amazima ye Yesu. Naye bwe tuba tunaategeerera ddala ekinyusi, oteekeddwa okusoma Bayibuli yo nga ogyesomera osobola okutegeera ebyama bino eby'obwa Katonda. Kakati wuliriza bulungi. Waliwo ebintu ebimu ebituzaayo mu busibe nga Katonda yatusumulula n'atufuula ab'eddembe, naye ate ffe nnyini ne tuweekwata ne twezzaayo mu busibe ne tuggulawo enzigi ezituzaayo eri obusibe bwa Setaani. Ebyo bye njagala okukwatako ebitonotono olwaleero. Bassebo ne bannyabo, tulabye abantu bangi nga balokose n'alokoka, naye abamu n'alokoka n'asigala ng'akyayina ebigali. Ng'oyina ebigali walokoka, naye ng'oyina ebigali wansi w'ekitanda. Walokoka naye okyayina akati ke baakuwa mu ssabo kookeera okusenyesa amannyo. Walokoka kirungi, Mukama yeebazibwe. Oyinza n'okuba ng'oweereza, oyinza n'okuba nga mu kyaki oyinamu n'ekifo, olina obuweereza mu kkanisa. Naye bwe batuuka okuzimba amasabo ewammwe, oli omu kubagamba si kirungi kwekutula ku bantu bo, si kirungi kwawukana n'abuwangwa bwo. Nze ndina obuwangwa bwange. Oweereza ssente n'ogamba nze sijja kujja, naye kampeereze ssente mutereeze amasabo ago, nze sigenda kujja. Njagala kutegeeza nti ekyo kyokola Bayibuli esomesa nti tebabikola naye bawagira ababikola. Ekyawandiikibwa mu ekiri mu Bayibuli. Kati njagala kutegeeza mwana wa Mukama, bw'oba walokoka nga wamalirira okulokoka, lokokera ddala, obeere omulokole alokokedde ddala. Omulokole alokokedde ddala. Enneeyisa ye si ya kinyankole, si ya kirugwala, si ya kifumbira, si ya kiganda, eteekwa kuba ya kirokole. Amaka ge tagafuga, tagatambuza nga bacapadola, tagatambuza nga balugwala, agatambuza nga mulokole. Mukama yeebazibwe. Era wavuddewo akasambatuko kanene nnyo amaka g'abalokole okumenyeka. Lwaki? Kubanga brother oba sister ye bwe yawasa oba bwe yafumbirwa yayagala okutambuza amaka ge ng'eggwanga lye bwe liri. Ng'eggwanga lye bwe liri, n'amaliriza nga aleese eby'eggwanga mu ggwanga eddala. Mukkirize mugaane, Bayibuli esomesa mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'okutaanulirwa 9 n'olw'10 n'egamba nti Yesu Kristo bwe yafa n'ayiwa omusaayi gwe n'atugula okuva mu buli lulimi, mu buli ggwanga na mu buli kika, n'atufuula eri Katonda we obwakabaka era eggwanga limu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati bwe tutategeera mazima ago nti gwe bw'olokoka, bw'omala okulokoka bwe pa oyingira mu ggwanga lino lye bayita bulokole, oyingira mu baana ba Katonda, otandika okunoonya n'okukola okwagala kwa kitaawe ali mu ggulu bwe kuli. Mukama yeebazibwe. Ekyo bw'otakitegeera tugenda kukusanga nga wafiiriddwa ng'oli mu kuziraga, oli ku mayiti ogiyisaako obunyirikisi, kubanga gwe ewamwe bwe mukikola. Tugenda kukusanga nga ofiiriddwa mukazi wo oba ofiiriddwa bbaawo, tukusange nga bakugambye kwatanikayo gyambalire munda omuzimu guleme kukulumba, mulokole nga naawe oli mu kubikola. Ebyo byonna bikugulawo enzigi okukuzaayo mu ndagaano. Bw'obanga totegedde mazima gano, tugenda kukusanga muganda wange naawe mwannyinaze ampuliriza nga mwesoloozezza abava e Dubai, abava Arua, abava luddawa, nga mugenze kulima bijja 5 ebisobola okulimibwa n'omuntu omu, nga mulimu kulya mmere eweereddwayo eri emizimu. Tujja kusanga ng'oli mu kubikola kubanga gw'olowooza
nti toteekeddwa kweyawula ku bantu gwe ojja kutandika okukizingiramu banandaba batya nsaagala kweyawula ku bantu bange tujja kutandika okulaba nga gy'oli Mukama yeebazibwe tugenda kutandika okulaba nga oyingidde emizizo lwaki kubanga tewategeera mazima njagala kutegeeza mwana wa Mukama ampuliriza naawe ali buli muntu ampuliriza naawe andaba njagala kutegeeza nti bwe twalokoka twafuuka eggwanga Katonda yatufuula eggwanga ery'abaana be eggwanga ery'envuma wuliriza kino si ggwanga ly'Abayisirayiri si ggwanga ly'Abazungu nedda twafuuka eggwanga ettukuvu mu maaso ga Katonda ng'atujja mu bika byonna ng'atujja mu nnimi zonna ng'atujja mu mawanga gonna najja atwefuulira obwakabaka kati obwakabaka buno bwe tuli bwe bayita obwakabaka bwa Katonda bulina enkola zaabwo okutuusa ng'osomye Bayibuli eno n'ogyetegereza n'otegeera Katonda by'ayagala ne by'atayagala n'okyawa by'akyawa n'oyagala by'ayagala n'okola by'ayagala okole awatali ekyo tugenda kusanga ng'ozzeeyo mu kusamira tugenda kusanga bakugambye omwana omukazi tafumbira awo batandika okuwaayo obuti otandike nawe okubutwala tugenda kulaba nga bizinensi ogiteekamu obutanga n'ebintu ebirala naye ng'omukisa gwa Katonda ogugaggawaza ogutaliiko buyinike weeguli ng'ogulesse lwaki kubanga totegedde mazima ga kigambo kya Katonda nsaba Katonda wa Isirayiri akumpeera omukisa olunaku lwaleero katukomaawo nga oyongera okuzuula n'okwezuula n'okwekebera n'okutegeera nti bwe walokoka oyina kye wayingiramu oyina kye wavaamu kati tewezzaayo mu busibe mu butamanya emirembe gya Katonda gibeere nammwe